nawerekeddwako ekitiibwa Henry Sekabembe Kiberu, minisita w'abavubuka n'okwewummuza, si kwewummuzaamu, okwewummuzaamu leisure, naye okwewummuza recreation. We are talking about talent. Minister yono Kabaka gwe yabawa. Omwami ono Hope Mukasa, abayimbi bangi batandikira mu Bava Studios Elungujja. Babadde boogera ba legends, Nimrod tamanyi Hope Mukasa, simumanyi kyekituufu. Neŋŋamba nga yinga ate ebintu byangeri ebyo. Hope Mukasa naye nazze naye nsanyusa okujja wano okubeerawo Spice Diana ng'atusanyusaamu. Era ekyandeese kikulu kumuwagira, because to me she appears to have a professional approach to her work. Okuyimba oba okuzannya katemba oba okusanyusa abantu nga Maulana ne Rain oba Chiko ne Madrat oba okuzina amazina nga gwe mulimo gwo nga bano abaana ba Ghetto Kids, egyo gyonna mirimo okufaanana ffe abasiba amataayi. Era Kabaka bwe yateekawo minisitule ey'okwewummuza ayagala bannabitone bagutwale ng'omulimo. The biggest challenge we have for the artists in this country is the amateurish approach to their work. Okuvumbula ekitone n'okikozesa mulimo, era mwe bannannyini gwe mulina okuwa ekitiibwa, era nze ntera okubawagira kubanga njagala mukitegeere nti kintu kye mukola kya mugaso nnyo eri eggwanga. Spice Diana akyali muto, akyasobola okutuuka ku bintu bingi. Nze ndaba bannabitone mu Uganda basinga bano ab'ensi ezitwetoolodde, babasinga. That's a fact because I follow them. I know what goes on in Tanzania, I know what goes on in Kenya, I know what goes on in Rwanda, I even know what goes on in Nigeria, I know what goes on in Europe and in the US, I know what goes on in this industry. Naye bannabitone bangi aba Uganda balina small ambitions. Kyenjagala mwejjemu mwenna abali, era nsanyuse nnyo okulaba nga bannabitone bayitirivu abali wano. Nsanyuse okulaba Shiba, nsanyuse okulaba Bebe Cool, nsanyuse okulaba Sophie Gombya, Big Eye, Catherine Kusaasira, bonna bali wano. Bangambye ne King Michael waali nade simulabye. Saha nyimbira bulungi nnyo, ennyimba ze nzaagala nnyo. Kambabuulire, mulina okuluubirira ebinene mwe bannabitone. Leka kulowooza nti wazimbye ennyumba, wataddeko amategula, waguzeyo akamotoka, Katikkiro akumanyi, ebyo tebimala. Olina okuluubirira okuba omunene. You must work your skins off. Naye twaze kusanyuka, saagala kubakooya, naye njagala mumanye nti bw'oba n'ekitone nga tokikozesa obeera nga atakirina.
bw'otakirwanirira obanga atakirina. Bw'ogendera ku bantu bye boogera tojja kuwangula. Awo nno nyabo weebale nnyo okutusanyusamu, weebale okumpita. You also have courage. You also have courage. Okujja mu office yange nonnoonya nondetera ebbaluwa. It takes courage. Nabadde siyinza kumuyiwa ate ono Spice Diana yenna mukwaya wa Mbogo, ate ab'Embogo baba bakyala bange. N'olwekyo kale Spice Diana nkwagaliza birungi byereere mu lugendo lw'oliko. Tobaako kikuugula. Bakiyita focused. You have to be focused all the time under all situations. Siyinza kulaba kikuyinza kukulemesa kuwangula. Era mu abayimbi mwenna njagala ne bannabitone mwenna njagala mutambule nange tuzze Buganda ku ntikko. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Katikkiro, just ekintu kimu kyokka.